Bo kigudde waani. Poliisi y'e Katoke nga yegatiddwako y'e Nansana ng'ekulembeddwamu omuduumizi waayo Banadi Katwalo yayodde abateeberezebwa okubeera abamenyi b'amateeka beeyoledde mu kitundu kino ng'ekikwekweto kino kiddiridde bano okufuna amawulire g'obumenyi bw'amateeka okweriisa enkuli mu kitundu kino. Wano poliisi ebukeereza nkokola n'ekola ekikwekweto kino mu bitundu okuli Katoke, Nansana wamu ne Lubigi ng'eneyoddeyo abawererako ddala nga bano nno basangiddwa mu bifo ebizanyirwamu zzaala eb'enjawulo. Abatuuze ne batutegeeza ng'obubbi bwe bususse okwongera mu kitundu kino olw'abavubuka okukeeranga mu zzaala. Abakwatiddwa bano bateeberezebwa okuba nga bebaludde nga batigomya abatuuze bano nga muno musangiddwamu n'abaana abato era nga bano bonna batikkiddwa kabanga lya poliisi n'abatwalibwa ku poliisi y'e Nansana. Atwala poliisi y'e Nansana Banadi Katwalo agamba nti abakwatiddwa basangiddwa nga bazannya zzaala mu budde bw'okukola kyokka mulimu n'abaana abato abandibadde ku masomero kyagamba nti n'abazadde balina okukangavulwa ku nsonga eno. Ne tukwata abantu ku makya nga bali mu beetingi abantu abasukka 12 naye kinkwasizza ennaku tukuttemu obwana myaka 12, 13, 14 nabo obadde mu beetingi. Yesu nawo tubuleese katunoonya bazadde baabwe kubanga bazadde be batalina buvunaanyizibwa. Ron Serwadda yakusakidde eggulu erino ku lwa ABS Television.